Ekate wetuvayo ne tugendako mu ddwaliro Gavumenti eri Mityana wabadde Akassattiro Nakawere wabbiddwako omwana. Wabula kigenze okuzuulibwa ng'abadde yeefula mukwano gwe yabadde amubbye, era wano poliisi n'abasawo bakwataganye mangu okukakkana nga bamukwatidde mu nzigotta. Aisha Ndamutebi yavudde ku kyalo Kasamya mu ggombolo Kalangalo n'agenda mu ddwaliro Gavumenti Mityana okunywa eddagala kyokka bwe yatuusira abasawo ne bamukwatirayo ng'atuuse okuzaala. Yakubye mangu amasomero Banita ne Kabuuka n'aweereza ebintu olwamaze okuzaala oluproscovia nakikono yabadde afuuse mukwano gwe naye neyeefula olubuto n'amukwatirako omwana kyokka mu bbanga ttono n'abulawo. Bamunoonyeza nga bakozesa kamera z'eddwaliro nga ne poliisi bulendo lesimu ye era oluvannyuma bamukwatidde ekyengeza mu tawuni kansu y'Ezigoti ng'akomezeddwa Mityana abulwadde bakuŋŋaanye wakati mu kumwogerera amafuukule n'okumulangira. Nti atuuse okuzaala era namuweereza buli kyetaagisa kyokka yewuyinza okulaba nga bamugamba omwana abbyemu bbe. Kati nabadde ndiyo nga ngamba ekiseera kituuse nga mugamba weetaaga nga mulya byabadde yeetaaga nga mugamba fale. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Omwana Lucky Kawala annyidde nga bakutte omukazi ono. Omukyalo tumukwatidde Zigoti ku bigambibwa nti yabadde agenze wa maama we Munyiga era ng'akuumibwa poliisi yaffe ey'Emityana ng'ono tumuguddeko omusango gwa aggravated trafficking in children oba okukukusa abaana ng'era okunoonyereza kwaffe kukyagenda mu maaso. Emmanuel Ziraba muzaali atwala emirimu mu ddwaliro Mityana alabudde abalwadde babeere beegendereza ku bantu bebabeera nabo mu ziwaade. Alabudde bamaama n'abajjanjabi okufangayo ennyo ku baana baabwe n'ebintu byabwe n'asuubiza nti eddwaliro ligenda kwongera okunyweza ebyokwerinda. Kale mufeeyo nnyo ku baana abato emuzaala tubakuza wafeeyo nnyo ku bintu byabwe tuleme kufuna buzibu bwe buti. Neera ng'eddwaliro tugenda okwongera okunyweza okwerinda kwaffe. Luka Kajiri yakusakidde egguli lino. Katumulemu katono nnyo tukomana ekitundu kyaffe ekyokubiri tuvaawo.